oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. BOCAT TV kuli ate mpozi wala kwera mpozi ngate otugoberera wali kubera mpozi ngate otufollowinga bulungi nnyo tukubuzaako gwe ali mu diaspora ali ku kyeyo kyo tugamba ensonga eri emu yokka kasita weebereramu asobola okukomawo olonde president gw'owulira nga gw'oyagala osobola okubeera mpozi ngate naawe obeera oganyulwamuko kale baligeya hawa nkubuuzaako Esther Nakimero ogamba otya, Shamina Nampiro ogamba otya, nembuuza ate mpozi Kasuja Edward nembuuza ku baana ba Uganda Institute of Business and Media Studies mwena mubali kubeera mpozi ngate mubeerayo. Saleh Ali Husna ogamba otya, Semwanga Isma ogamba otya, Sarah Shio ogamba otya, ate mpozi n'abalala mwena mubali kubeera mpozi. Gloria Mara nkwagala nnyo ate mpozi na yonna gy'osinda okubeera ng'otuwuliriza oba ng'otufollowinga gwatana bakusubscribinga sharinge stories zaffe zino. Kale olunaku olwaliwo ngenda kuwa Mayinja ono kati atandise okukola mbu ebirumya abayaaye. Osanga ndowooza oli abadde akola nga abanja kati bamusasudde bamumazeeyo kubisinzira ku byakola newankubadde tannalabikako mu kampeyini za muzeeyi, naye akoze ka video ng'alaga nga bw'olina okutiikinga muzeeyi. Ka video kano abadde nako n'ebbalamu naye nga ndaba bamusindiikiriza nnyo yaba tikinga olwo n'omukazi eddoboozi y'omukazi eri mu background tikinga pozinga bw'oti kola bw'oti. Mayinja kyakola bamukakakika ke oba akyagala akikola lwa ssente oba kankuweka video kano eno n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo. Nze njagala kifaananyi ng'atiikinga. Oba olufuna. Ate njagala nga wagwa. Kola musebo kola bw'oti, omukono gwo olina okukola bw'oti. Kola ekyonga n'omukono guli weeguti. Ng'otunulayo. Ate ku kamera. Kakulage Mayinja, kola bw'oti. This is what I want you to do. Ogira bw'oti. Ng'atunula kifaananyi. Yes. Nga kamera kali fine. Ekifaananyi ojja kukyuka. Taakayo. Amiina. Ekyo. Kati ne wano njagala okitiikinga. Kati good. Akitiikinga era ekyo kya Muhoozi. Yeah. Kyawa. Kabisa. Yeah. Kyawa. So wakati ate badde mboogera ate Mayinja Mayinja temutegeera. Bakyaddamu okwogera. Kati babivaako. Ndi baalinga bavuma nga njawa wakati nenga naye kati kambawulira amazima. Naye wamma ekituufu kiriwo ekiti. Enale musimbi. Ne Museven simubi. Simubi. Just abantu bakikozesanga kufuna buno obufofofo. Manya abantu baagala nnyo okutondawo obukyayi. Kikanga baana. Bafuneyo obufofofo. Naye babuzeebuze bano abantu abangi. Museven simubi. And we cannot get the person like Museven. Better than him, taliyo. Better than him. You can't take it up with the move. Oyogedde bulungi. Waliwo ky'oleseeyo. No. Nze kino kantukula. Ngenda recording. Ngenda mucha. Tetugenda kuddamu kumufuna. Alinga Museven. Simanyi oba nekofira kwe. One. Wateneko One. Museven yateereddwa abantu kwetuita omugongo. Abamu bali mu palamenti lwakuvuma Museven. Abamu bali mu palamenti. abamu babasasula. Kati. Message wagitunga. Kati oyo gobayise Ronald Mayinja. Ronald Mayinja akuteereddeyo ka video kako nga kuteereddeyo kalabye bulungi nnyo. Amaze okutiikingayo leka kuta Museven n'atiikinga ne Muhoozi. Kitegeeza ki nti after Museven Muhoozi yaddako. After Museven Muhoozi yaddako okusinzira mu ntegeera yaabwe ne mu ndowooza yaabwe. Ebintu ebyo kye bitegeeza njagala muyiga interpreting stories. Mu interpreting stories bulungi nnyo mutegeere ki omuntu ky'abeera ategeeza mu nkola ye n'eyikolamu ey'ebintu. Kinajjukirwako emabega nti Balamu yagaba emmere ng'eriko project Muhoozi. Balamu ya introducinga ndowooza project Muhoozi bogo bagalo pushinga yababeera next president after
His Excellency Yoweri Kaguta Museven. Otegedde. So kati mulabe bulungi nnyo ka video yako mumbulire. Bo babala kaki. Mayinja bino ebintu abadde abikola nga akakibwa. Abikola naye awulira ensonyi mu mutima. Abikola nga ali contented kubagamba nasoose nembeera keno nembeera ne wano nga ndi wakati awo ne banvuma nnyo ku social media nene ngamba kansalirewo ddala lumu nensalawo kati ndowooza bali contented. Oyo ye mwami Mayinja. Ekintu kino nakibagamba nnyo. Abaganda be basinze okukozesebwa okulwanyisa baganda bannaabwe. Mujja gamba nsigo obukyayo obusosoze mu mawanga. Njagala gwali eyo mpulirize alandaba. Watya nga munyankole munno yazze nakuba bana kulyamu olukwe. How do you feel? Watya nga mulugwala munno yazze nakuba nakulyamu olukwe. How do you feel? Watya nga muganda munno yakola nga bolaba Bamayinja bakusaasira baani bonna. Oba owulira otya? Obeera owulira otya gwe nga gwe? Kiruma kikwasa ennaku ate kyennyamiza. Nkwade lisiti y'abasajja Abaganda bakulembeze nnyo bali ku mwanjo. Iba naye basajja mivule yalagawa. Naye Uganda eno. Basajja mivule yali nnyo ku people power. Kumbe yali a negotiating oba bargaining akola price ye. Oba bazimu oba tebazimuwa aizulu. Bajjo ali mu campaign yeyambula tukana okweyambula nabagamba sente z'omuzeeyi omukazi abakwanyako ku bakyala ab'enjawulo katubabulire kino. Fe abagezezzaako bafubye okukwanako ku bakyala abakadde. Abakyala abakadde akuwa sente ze naye tomala gazirya. Ayagala ne mutambula mwenna mu lukale ne mupozi nga atambula kutte ku mukono. Bino ebyo gamba ojja ziri eno otambulenga wekokolota wekukutokolota. Nalina kyali wange yatuuka n'ekiseera okubeera nga atuuka okwekweka. Ne bw'aba agenda mu kikolwa eky'omukwano ng'asooka kunywa walagi ne yeekatankira walagi. Asobole okubeera atalisinga afuna feeling nga talina feeling. Kati ze sente za mwami Museven tomala gazirya n'otavaayo kwasanguza kwogera kigambo kyonna. Bajjo yalinga abuzaabuza ate nze siriwe naalemu ate ndi wa people power. Oli ali mu campaign ali mu kunoonya yeyambudde n'okweyambula essaati. Oba ontegeera? Yeyambudde n'essaati. Olubuto luli bweru. Era naye baamukaka n'amenya ekigalo nga bw'olabe bakaka Mayinja okumenya ekigalo akimenye kigambe tiiki atikinge n'okutiikinga. Lwaki mugende wano nga namwe mumanyi ebikolebwayo bibi? Lwaki mulowooza ebiri eyo byebiri bemabe? Abantu bano bansula. Anyway, ndagala okwera nga mbuuza ku bantu abo basajja mivulo ogamba otya, fulufiga ogamba otya. Fulufiga nno ne DJ Michael bakubibwa ekikono. Kyovola nga tobala murale mbu fulufiga ye lwe baali basimbula ne bagenda bamusibako ekyokwera nga yalwadde COVID. Era ne bamugjamu nga talina kutambula n'abantu abo. Kwe kukola kale akayimba ke nabawa. DJ Michael ku lukalala bamuggyako mbubebe kulu ye yamuggyako. Esitole twagibatera era nayo mwagiraba. Kati batandise okubeera nga batirisi basaavingako ku bye balina okufuna. Bw'oba osalawo ove mu muntu munno. Hey, kyo bwete bw'olina okubeera mpozi nga ate otambuza obulamu. So kati bw'atyo Mayinja video ye bw'etyo mugirayo bulungi nnyo ngibateereddeyo. Kati naawe tandika okusengejja b'oyita nabo b'otambula nabo ne b'obeera nabo. Wandeekanga nawe bakuliddemu olukwe mu ngeri eyo. Otegedde. Tova ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA. Ibola kwera mpozi nga ati otuwachinga nga otuviewinga mu mbeera nga eno bweti. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.